n'akukomeka effumu omukadde akomeka luggi. Ekyamazima ntandikira wano emboozi ez'obulukwa okufaananako enneebaza y'enswenke, kubanga bulijjo bw'otuuka awali bbungula kibira oyinza okulukuta omwoyo naye anaali amafumi tataka agatungulisa obulungi, ate lwaki ayinza okutambuza omumwa ng'oluzingo mututumba ng'asanze agatukudde aganaayaaba ge gawa essuubi, ate omugoba atanalaba nalubamba essuubi limuggwamu. Nze Munnabusiro ndi wano nyongera okubasomesa ku bintu ebyenjawulo, emiti gyaffe, emiddo, ebitonde byonna birina obukulu bwabyo. Abamu bye mutamanyi naye nga wano mufuna omukisa ne mubimanya. Ku Facebook, YouTube, WhatsApp mutugobereko Olulasangeye. Omuti guno olwaleero Buganda nga ali ku kamera abalaga omuti ogw'engeri gye gwakulamu n'ebikola byagwo. Ogwo omuti gwe mulaba gwe muti oguyitibwa ekkajjolyenjovu. Omuti ogwo tuguteeka mu kyogero. Omuti ogwo gwe tuteeka mu kyogero otema ebibajjo byagwo kati wano otema ebibajjo byagwo tosamulaba wano baatemawo ebibajjo byawo kyobalaba wafaanana bwe wati ne bateeka mu kyogero ky'omwana. Lwaki mu buwangwa tukozesa omuti guno ne tutema ebibajjo byagwo tuteeka mu kyogero? Omwana akajjalire mu nsi eno kye tuba tuliyita ekkajjolyenjovu, omwana akajjalire mu nsi eno afune emirembe yeeyagala era buli kintu kikole ki kimutambulire bulungi kyakwasako engalo kye tuliyita ekkajjolyenjovu. Naye omuti guno gulina erinnya eddala tuguyita sseddondo. Simanyi oba erinnya mubadde mulimanyi naye nga abasinga bagumanyi nga ekkajjolyenjovu. Nja kubuuza abaganda baffe abanyolo nabo osanga nga balina erinnya eddala lye baguyita naye nga ffe tuguyita ekkajjolyenjovu. Manyi nti nno ekkajjolyenjovu buli omu akitegedde n'obukulu bwagwo. Ngenda kukomako wano, ngenda kubasiibulira wano bannange mbaagaliza emirembe awangaale.